myself weak. Kapalaga baby. Waliwo kyenasuze ensabirira ekiri ku mutwe gwange ku lunaku lw'okusatu nayogera nga sigenderera kunyiiza oba kulumya muntu yenna naddala gwe bayita omukazi. Saagenderera kulumya mukazi gwe nazaalamu abaana mukazi wange, saagenderera kulumya kitonde kikazi, not at all. Bulijjo mwenna mukimanyi mbuulira enjiri nti omusajja ow'obwongo obunafu alwana n'omukazi, era ne mbategeeza nti omukazi tebamukuba buli lw'okuba omukazi oba okubye maama wo. Layini mwe tutambulira mulimu bamaama, mulimu bakyala baffe, mulimu bawala baffe, mulimu bannakazadde b'ensi. Ku levo yange sisobola kukola kintu to offend women, not at all. But what I said was in reference to what my wife had said sometime. Yennyini nnyini yeyewera obujulizi kubanga Katonda yatusaasira. Obulwadde bwabula nga tutaddemu ssente eza buli ngeri, in that samples ezaavanga mu kikulukuto nga zitwalibwa mu Amerika, ne zitwalibwa e Bungereza, ne zitwalibwa e Buyindi, abakugu bonna ebyo tebibeera bya bwereere. So okwogera kwange kyempulira ku mutima gwange ndowooza si kyangu kyakuyingiza mu mutima gwa muntu. Omuntu bw'awulira ng'ofulumiza ekigambo akivunula nga bw'ayagadde. Mu nnaku nga bbiri zokka eggwanga likuta omuliro nga kigambibwa nti navodde abakazi naggyeeyo eby'omu kisenge, antiiro nga bamaze okulaba nti bye nayogedde nannyini kubiyitamu naye yabyeyogerera ng'awa obujulizi, era nabyogedde nga njogera mu mutima mulungi, si mu mutima gwa kuvoola. Now listen to me carefully. Ntuusa okwetonda kwange nga sikakiddwa, era nga siwalirizibbwa, era nga tuwali pressure enteekeddwako, bwe nalabye nga abakazi bonna basituse bawandiisa amabaluwa mu UCC, mundekerawo okwogera, bawandiisa amabaluwa mu ba activists, abantu bonna basituse. Simanyi lwaki ensonga y'amaka gange yafuuka kumpi nga ggwanga ddamba nti liri awo. Simanyi lwaki yafuuka ggwanga ddamba, naye kaakati kino kyenjagala mpiseewo. Neetondera Teddy nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange, neetondera abaana bange nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange, neetondera abakyala bonna mu ggwanga, neetondera abakazi okuviira ddala ku mmange okutuuka ku muwala gwe baazadde, n'oyo akyali mu lubuto ng'agenda kuzaalibwa nga kitonde kikazi. Mwetondera. Sirina bigendererwa bya kulumya mukazi, sirina bigendererwa bya kunyigiriza kitonde kikyala, sirina bigendererwa whatsoever eby'okuzza wansi omukazi. Abakazi be bayimirizaawo kyaki. Kyaki ezisinga obungi ziri mu 80 to 70 if not 90% attendance of women. Abasajja tubeera mu mirimo, abakyala be babeera mu kyaki. Eno ekkanisa eyaffe twaweebwa omukisa ejjudde abawala, abakyala, abakadde, erimu abantu bangi. Sisobola kukeesa budde ku makya nga njagala kuvoola, kulumya, kunyigiriza abantu bemanyi nti bantu ba Katonda ate be batuzaala, they are the producers. So nawulidde bubi kubanga nze ngoberera buli ekintu ekitambula, siri mu media by default. Nawulidde bubi nga mpulira nga ensonga abantu bagifudde y'amaanyi nnyo, ate abalala ne bagifuula cheap nnyo to the extent nga bagamba nti bagenda kwetikka kotoni, pamba, pads babindeetere. Tebamanyi na bulumi bwe nayitamu, tebamanyi bulumi mukwano gwange yali alumizibwa bwe yayitamu. Kye nayitamu kizibu okufuna activist akigula n'akireeta n'ansasula. I went through emotional pain. How much can you pay for emotional pain of 10 years? Ffe abasajja tuba n'obulumi obutaliiko omukazi asobola bunnyonnyola, wabula ffe tubumanyi. Kizibu nnyo okutegeeza abakazi nti bwe babeera embuto
ffe tusinga okulumwa embuto kubanga otunulira mukazi wo nga tomanyi oba anaazaala n'akomawo oba taakomewo ne bakugamba agenze muleba ne wejjusa ne lwe yafuna olubuto ng'olinda bwe bagamba nti ali bubi nnyo otandika essaala ng'egamba bweti singa omwana afudde mukazi wange n'avaayo ekyo ekirowoozo buli musajja akirina ekyo ekirowoozo buli musajja akirina so abateekateeka okweyiwa mu kibuga mu beekalakaase I have never intended to hurt anyone abateekateeka okwetikka pamba obwongo bunafu nnyo ekintu kye nayitamu tebakigeraageranya na pamba era saagala wabeerengayo omuntu ng'alina obwongo obuli cheap abantu bangi abafuna sente n'agamba mbu agenda kusasula kitaawe ne nnyina bye baamuwa. It is a very big joke. Just like you cannot pay your parents, you cannot pay somebody that gave treatment for 10 years. You can't. More so somebody with an affection of marriage. It wasn't just conjugal rights. No. It was so emotional pain. Too much of it. Era bw'abeerayo alina obulumi tasobola kunenkana. I'm disconnected to my children. I'm disconnected to my family. I'm disconnected to everything. Besides that, my name is being fought to come down every day. Abantu balwanye n'erinnya lya bugingo okulabika nti baliteeka si wansi wano nga mu bisooto wabula wansi w'ebisooto balyagala mu ntaana naye bonna abalwana nze mbakwasa Katonda. Bonna abalwana nze mbakwasa Katonda. So Teddy nkwetondeddeyo na gy'oli abaana bange ab'obuwala maama wange nawulidde mbu bawandiikidde sipiika wa paalamenti etule mangu nnyo over a small issue of the Bujingozi family naye nga tebannaba na kutuula njagala bategeeza tewali ankaka tewali ampaliriza. There is no pressure. I'm one of the strongest guys on this planet. Wabula mpulira bubi omuntu okuvuunula obubi kyemba njogedde n'atamanya kye nategeezezza. So neetondedde eggwanga, neetondedde abakyala mu nsi yonna wano n'ewalala wonna, neetonze singa waliwo ekisobola okunjabyamu n'olaba ekiri mu mutima gwange wanditegedde nti I have truly apologized. I respect women and I will always respect women. Okay. I rest my case then. I rest my case. One on myself, weep. Kapalaga, baby.